Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekumira ku Senga 5256. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku bitundu by'omubiri bye tusobola okukwatako nga tulina abaami baffe, like nga tuli mu kazannyo oba nga tugenda mu kazannyo oba nga twetegekera akazannyo kye nandiyise nga turomansinga. Bitundu ki by'osobola okukwata ku mwami n'awulira nga waawo, n'awulira nga okimukoledde oba n'awulira bulungi. Waliwo ebitundu ebiri obvious bye tumanyi nti nsobola okumunywegera, ekyo ekitundu nakiyisa omumwa kuba ogunywegera. Nsobola okumuweeweeta maybe ku mukira. Naye waliwo ebitundu ebirala bye mutamanyi ng'ebitundu bino biri so sensitive ku mubiri gw'omwami. Nga bw'obikwatako ayima, nga bwe ngamba nti omukyala waliwo w'omukwata n'ayimirawo. Naye tekitegeeza nti omuntu okuyima ogwo omuyima ogenda sigalako nga gusigaddeko, olina ogukiipingako on. Osobola okuyima ne kagwa nga just nyimyemu katini, okitegeera. So bitundu ki bye tusobola okukwatako oba ebitundu ebiri ku mubiri gw'omwami ebibakyamula. Ekisooka njagala njogere ku mukira. Omukira ogwo ogulaba waggulu waagwo, ekitwe ky'omukira, bwentyo bwe nninza okyogera, oba ekitwe ky'embolo. Ekitundu ekyo kiri so sensitive nga bw'olaba omusino ku mmana y'omukyala. So sensitive kubanga kyo tekikolebwa ggumba. By the way, nali mbagambyeko nti nno omukira gw'omusajja teguliimu ggumba. Yadde akatini bwe kati ogwo musuwa. Misuwa myereere. Kyova olaba okuyima kwe olina okubeera nga like blood pressure ye erinnyeemu. Omusaayi gudduka ku supiidi, sigamba okulinnya kuno okw'okulwala. Omusaayi guddukira ku supiidi, omutima ne gukubira kumu, n'abeera ng'asobola okuyima. Akasolo ne kabeera nga keereega. Emisuwa gino, buli omusaayi bwe guddukira ku supiidi, giba gyereega, n'abeera ng'asobola okubeera ng'ayima. So, omukira ogwo gw'olaba waggulu waagwo, omukira gwennyini, eno waggulu ku tiipu, wali so sensitive. Bw'obanga okola romance n'omwami wo, to ignoringawo. Osobola okumuweeweetawo, osobola okukozesa engalo zo, mwabeenuuna, osobola okumunuunako. Naye ne bw'oba onuuna omukira, nja kuba nkola vidiyo engeri gye tunuunamu omukira. Naye ne bw'oba onuunamu omukira bagunuuna, focus ebeera awo waggulu. Waliwo bakola kye tuyita okugusonsekayo gwonna mu kamwa. Saagala kukozesa bigambo bya Luzungu kubanga oli alinza obutakitegeera bulungi. Naye ekyo kikolebwa nga eno yonna teriyo nnyo obuswandi. Obuswandi buli awo. Ekitundu ekirala kye nsobola okwogerako ge matu. Olaba amatu gano weegati. Like nandigiyise earlobe. It's E-A-R-L-O-B-E. Kireka bwekityo bwe kiri. Earlobe. Wano nga we tuwummulira awo. Ffe abakyala bwe tuwummula. Ndowooza kati mutegeddewo. Wano wansi n'eno yonna in fact gye bawummula. Naye we tuwummula, we tukuba pins. Oba we batuwummula nga tugenda teekamu pins. Awo. Okutande we bati okugenda eno nga olaba nti amatu bagawummula bwe bati. Awo amatu g'omusajja gali so sensitive. Weewaawo nga n'ag'omukyala gali sensitive, naye ate ag'omusajja gali so sensitive awo. Era osobola okukombawo mu ngeri ennungi oba mu ngeri ey'omukwano. Oyisaako olulimi lwo bwoti. Oba osobola okunuuna ng'anuuna switi, ng'onuuna wano wansi wano, kirina engeri gye kimubwamu obuswandi. Kubanga oba omussiza mu kutu wano, jjukira bwe mba ntadde emimwa gwange wano, nga bwe nnuuna mpola bw'enti. Bwe nnuuna bw'enta, nga bwe nnateeka switi mu kamwa ne mmusikayo ne mmuzzaayo. Kirina engeri gye kimuwuliza obulungi. So ekyo nakyo kye kimu ku bitundu bye nniza okugamba ebiri ku mubiri gw'omukyala, ku mubiri gw'omwami ebimukyamula. Ekitundu ekirala kye nsobola okwogerako gwe mutwe. Olaba scalp y'omutwe oba akawalaata, kaŋŋamba akawalaata. Abaami baffe abamu, sigenda gamba nti bonna, kubanga ebitundu bino bye ndi okumenya biri general. Naye waliwo abamu nga ne bwemba woba omukuttewo takyamuka. Nga ye ate feeling teziri awo. Kye kimu ne ku bakyala. So buli omu alina ekitundu kye, naye exploring omubiri gw'omwagalwa wo n'omanya nti omwami wange bwe mba njala omuteeka mu mood, nkwata ku kisambi. Ekikyesa ebibyo wakati w'ebisambi bino. Kansobire mbadde maliriza amatu. Then wakati w'ebisambi wano
omukwata ku kisambi bwoti ng'omuweweeta mpola mpola ngaffe bwe twagala tuweweeta ku bisambi ne tuyima. Trust me, n'omusajja bw'omukwata awo ayima awulira bulungi ate awulira obwagazi ng'abufunye. Ajja kuzina akuddemu as long as nabagamba nti ekintu ekisinga okukuuma omusajja ng'akuzina n'akuddamu kwe kubeera nga takkoowa, asigala ayagga akuzina neera nawulira ng'akyayagala kuddamu. So omuweeweeta n'omanya nti naye omukira gwe oguwa amaanyi. Omuweeweetako mu bisambi awo nga munaatera ogenda mu kazannyo. Kino nyumirwa nnyo okukikola oba nandi suggestinze nti kiba kirungi nnyo okukikola nga mugenda kutandika. Gw'okigezesangako maybe ffe abantu nabagamba nti okwezina temukuteeka nnyo mu buliri kwokka, mukuteekemu art. Ekintu ekimu emmere emu eya buli lunaku etama ng'owakimanyiira biggwera mu buliri. Ofulumula ng'atudde awo oba ku buliri kale engeri gye kiggwera ku buliri n'ojja n'omutuula kumpi n'okwata omukono gwo n'oguteeka wakati w'ebisambi bye n'otandika okumuweeweeta mpola. Omwawula bulungi n'okwatako ekisambi kimu n'omuweeweeta ku kino nga bw'oweeta ne ku kiri. Ojja kulaba obwagazi bw'anaaba afunye. Bw'aba ali mu kino osobola okuteeka omukono gwo munda mu kino bw'oti ng'omusitamye wakati bw'oti omutunuulidde n'oguteekamu n'omuweeweeta. Trust me, ojja kulaba nti ayima, kitegeeza obwagazi aba abuyina. So ekitundu ekyakinjagala okwogerako gy'emimwa, wemba saagyogeddeko. Emimwa okwenywegera. Abasajja baagala nnyo baweeweeta emimwa ngaffe bwe twagala okutuweeweeta emimwa. Like nga si kugunywegera naye n'oyisaako olugalo lwo mu ngeri eyassaako ng'ogwetoolooza oyisaako olugalo lwo okuva gye gutandikira paka gye gukoma. Kirungi nnyo era kiba kyamula. Ekitundu ekirala omugongo. Omugongo guno osobola okugamba bbaawo ne yeebaka ng'atunudde wansi. N'omufuuwako akaweewo mpola n'okumuweeweeta ng'okozesa engalo zo. Oba osobola okuzannyisa olugalo lwo. Omanyi nga bakola kannemu kannabbiri ng'okayisa ku mugongo gwe. Bw'otyo mpola. Naye kannomu kannabbiri ono nga wa slow motion ate ng'olugalo oluyisa kuli bw'oti n'olusikako n'olyoka oddamu n'olusitula n'olutuuza ewalala. Ne kino nakyo kyamula abasajja. Then ewantu ewalala we njagala okwogerako oba ekitundu ekirala kye nandiyagadde okwogerako kye kyandibadde wakati w'egundi bell button wakati w'ekkundi awo wetwandiise lower abdomen ne wansi wano nga enviiri zaffe zino ez'ekyama wezikulira oba ebiza we bikulira awo nawo walungi nnyo wabakyamula wansi awo ku lubuto weewatyo. Naawe nyini awo kubiza wabakyamula ebinege obizannyisaako oba olaba birabe. Sigambye ebinyiga bw'obinyiga bijja muluma naye si kubinyiga obizannyisaako mu ngeri eri romantic. Mpola banyumirwa nnyo. Kale munzikirize nkome wano eno olwaleero. Mbaagala nnyo bantu bange, temujjanga okwo, mwekuumireko. Tera subscribinga, kulikinga, commentinga. Ina ky'obuuza kintere mu comment section, nja kuba nkikuddamu. Kiba kyakola video nja kuba ngikola.